naye nga njagala nnyo okutwala omukisa guno okwebaza maama wange ow'ekitiibwa Joyce Ssebuggwawo kubanga akoze ku nsonga z'abakyala mu Buganda okumala ebbanga ddene ddala. Obwakabaka nga tebunnaba nakuzzibwawo bulungi omu ku abakyala abeenyigira mu nsonga ez'okuzzaawo Obwakabaka, era ne bwe bwaddawo ebintu bingi nnyo byali nga tebiri mu nteeko y'omu ku abo abeenyigira ku mirimu egyo kati abasinga ku ffe gye tuliko gye tutambulirako ne tweyagaliramu. Mukyala Nkalubo era akyogeddeko era ne kutuusa kati akyakola, naye ate nga mumulaabwanyirira okufaako obufe takyuka. Yatandika dda okukola waawo n'abamu ku mmwe nga temunnaba kuzaalibwa, naye n'okutuusa kati akyakola ki? Akyakola, akyawagira emirimu gy'okulaakulanya Buganda. Era mu biseera ebyo nzijukira nze nyinza okugamba myaka 25 egiyiseewo, naye ate ye yali yatandika nadda. Baakola nnyo n'omukyala omulala Apolonia Mugumbya, naye ali wano. Apolonia Mugumbya oyo ku bintu by'abakyala mu Buganda muno yali nga wankizo nnyo, awamu ne mukyala Florence Nkalubo ndooza taliiwo wano leero. Naye abakyala abo n'okutuusa kati bakyakola ebintu kwe tuyimiridde, kwe tutambulira, amagezi gaabwe. Baali bakolera mu buzibu bungi nga tewali na bano abavujjirizi bano nga tebali nawo nnyo nti bagenda kubavujjirira, naye nga balina engeri gye basobola okufuna ssente batuuse kugamba abakyala babeere nga basobola okuyimuka mu bitundu ebyenjawulo, okusobola nabo okuba nti basobola okukola emirimu gyabwe, okulaba nti ensi yaffe egenda mu maaso.